The Newsroom, where untold story is revealed. Tugula omukutu twalo 10 buli masonda ebiri kitundu kino kyenjagala ensetegeere nti sibangako mupakasi wa Ssaabazonto niwakwere nga lwensongereza twawula naye ensonga eyali enkulu bwali bubbi koledde oba wali okedde ku makya nompa bwi sententi zakulya zizo nkuwadde kati asanga akaseera akazibu okunfiirwa nga mmaze omugamba nti bwoba ogoba jajja Zonto mpe ensonga bbiri lwaki omugoba nagamba mukadde mugamba obukadde eno si nsonga kuba jajja Zonto twakakola emyaka ebiri leero abadde mukadde talina kyakyuseeko nemagamba bannange sente zetubanje eza seevi tumala emyaka ebiri muzikwate muzimpe byamaanyi bino olunaku lumu nababuuza lwaki mwalogadde okutatti ne mumugobesa ku mulimu ne baseka nnyo twali ku kaleebe mambo lero byalo tusobola okulaba nga tukuba naffe akawungeezi ne tukakwata nawe osobola okukkiriza akawungeezi ako tikaali kanjawulo naye kimalamu amaanyi era kyennyamiza nti abaakanafuya era ye mukulu Sserwanja Ssaabazonto kiroomoole nga yamaze okukkiriza nti buli kirungi kirina kubanga kiki lwaki Kakosi ne Kajabuzi balina pulogulamu y'amaanyi bino nkusibira wogenda ku kizinga teri kabuyonje tegerekeka nyinya kweyamba mu mazzi anti awo mugende bulyambwa olyambwa ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Agenda maaso n'okubeera nga otulaba mukutu gwa Beyond the Newsroom kyokola kya mwendo mungi okubeera nno nga otugoberera eyo yonna gy'osinzirira mu ggwanga lyattu Uganda wabweru w'eggwanga UAE abali Abu Dhabi abali Dubai n'ebitundu ebirala eyo mu UAE abali mu Europe Asia amwe balegenda maaso n'okubeera nga mutulaba ate ne mubeera nga mugoberera ensonga nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Anzedde niyo okubeera nga nkutuusaako ensonga ez'enjawulo olunaku olwaleero nkyazizza omu ku bamenta bange omu ku basajja abanga ttaka ettofaali naddala mu nsiike ey'amawulire Kajabuzi Saabakaaki omusajja akyasinze okubeera creative naddala mu nsiike y'amawulire bwe twogera ku kintu kya radio bangi mumujjukira era mumumanyi bingi ebibadde bigenda mu maaso n'okubeera nga bitambula wakati we ne babi Zonto. Omukulu ono yatunyumiranga nnyo yanga Zonto nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola emirimu gyabwe era mubadde mumbuuza lwaki ensonga ze tomuleetako n'omukyaza akabanga kabadde kanene naye ensonga olwaleero letugenda ogenda mu maaso n'okubeera nga ate tuzisoosootula okuva ku ntandikwa yazo ate paka we tunaabeera tugenda mu maaso n'okubeera nga atumaliriza ku luuyi luno ninako omukenkufu wali ogenda mu maaso n'okwe abamu bamukazaako nno lyamu nkuseere weyagala n'erinnya lye ery'okuba omukuseere naye waali bane mbasaba kakati we tutuuse kekadde ak'okubeera nga ate oba oliawo twanjula ensonga omukulu nsanyusa okulaba taata nange okusinkana omwana asisinkanye omuzadde ombuzeeko akabanga mirimu webale kukola naye tukola naye abantu betukoleramu si balungi betukoleramu si balungi nibo babuuza lwaki muli babi ayinza obutakunnyonnyola naye nga bannayuganda bakwagadde tebakuwagira akabanga nange era mbebaza okunjagala kuba sirina kabi kennabakola omulimu gwange omukulu nze nina n'emirimu ebiri gyensinga okwagala mu nsi kusanyusa buli muntu yadde abalala banyiigira essanyu ly'abalala amanya nze Saabakaaki Simon Peter nkwangangala makakooko nekya president wa owebye ensi yonna amazzi emigga ebimera ebitonde n'abantu
abantu tubabalira mu nature tulina kye tuyita human nature so mulimu abantu ngekikula ky'omuntu oyo mulogo nga ye yoyo nga ye nga ye musanyufu nga kyekikula kye ng'oli ye ayagaliza nemumamu oli nga tayagala kulaba balumwa kati ng'oyo alumwa nnyo buli muntu alaba ng'oli anyigiriza omulala kanso wange nafuna kanso wa Ssaabakakiyonga yono omukulu nsanyusa okulaba ogamba otya nsigamba tuli mpolampola mpozi muli tuli bulungi Beyond the Newsroom ekufunye omulundi ogusoose neyanziza kanso wa Ssaabakaki bitambula bitya muganda wange gezaako mpolampola amanya Julius Caesar Kyabeeyi kanso omunkuseere kale nsanyusa okubeera nga nkusanga gwe nagenda maaso n'okubeera nga otulaba ng'olunaku olwaleero tutambudde ne bannaffe abaddewo di amasala nga bagamba nti nno kyekifo kyokka ky'oyinza okgenda n'obeera nga okyalirako olina omwagalwawo olina girlfriend amaze ebbanga nga akutambuza woyinza okubeera nga omutwala buli kimu nekiggwa olina girlfriend muludde nga buli waali agulumba mu lubuto byalidde wano woolya emmere n'otafuna bikugulumba mu lubuto most especially enkoko ekyasinza okuba ey'omulembe basangibwa waneeno nakulabye ku bitaala wojja ogenda mu maaso n'okubeera nga ate obasanga ensonga zigere maaso n'okubeera nga zitambula bulungi wabula njagala okubajjukiza nti bannaffe aba higher level 1 travel agency bakugamba nti tulumbe ejjinja ng'ennaku z'omwezi 12 ne 13 omwezi gwa October bagenda kubeera nga bakusanyusa bulungi nnyo asinga emitwalo 3.5 ate kapo ya mitwalo gijja kubeera 7.5 kakati genda maaso okubeera nga weegatta ku lugendo lw'abantu banaatambula naffe bakubireko ku noti 7 noti 6 49 28 27 kwoteeka noti 788 75 14 higher level 1 travel agency weboka abagenda okubeera nga bakulambuza eggwanga Uganda ate oba olyawo ne Africa yonna okutwaliza awamu munzikirize wano wenyini we tuba tutandikira ate omukulu Kajabuzi tumaze ebbanga nga tukunoonya naye nga tetukufuna ku nsonga ezigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula mu ggwanga Uganda toyinza noonya bintu 2-3 n'otasangako bizonto olwaleero nga nina yanga zonto twasembayo okubeera nga tukulaba nga mukola mwenna what exactly happened ekyabaleetera ogamba nti abanywanyi ffe twawukanye Sematale yasooka mu nsi bagita First World War naye ffe tugiyita First World Tribal War. First World Tribal War. Nti ensi tebangamuuko olutalo lwa nsi yonna nti eggwanga Uganda lirwana ne Kenya ne Rwanda wabula gaali tribes zezaali zirwana. Ngezaako kwanukula kibuuzo ky'omubuuza nti what really happened? Kiki ekituufu ekyekyatuukawo? Sematale yasooka okutandikawo kwe eyalinga outbreak yaalwo yadde waaliwo ebintu bingi ebyali emabega w'amawanga okutuuka gatandika okulwanagana naye waaliwo koze yali enkulu gyetwayita Sarajevo Double Incident. Wano omuvubuka omusaabia bamuyitanga Principal Gaviro yali ayiga by'amagye n'akuba omulangira agenda okujja Namulondo ya Austria essasi n'amutta n'akuba ne mukyala we n'amutta mu katundu ke bayita Sarajevo. Austria bwefuna amawulire nti basse omulangira agenda oddya emmere yawandiika ekibaluwa kikiro kitwala omunaku naye bagamba tubadde ssaawa 24 nga mwetonze ku kyabaddewo oba nga munnyonnyodde lwaki kyabaddewo bwe bayabadde ntaanya n'abantu babiri ne bafa kutegeeza omuntu ono yabadde n'ekigendo lwaki yassa abantu bano so kati awo bwe baagaana okuwaayo oba okwanukula ebbaluwa gye baabawa kyavirako Austria okulangirira olutalo ku Serbia olwo n'amawanga amalala tribes endala. Serbia eri mu Europe, Austria eri mu Europe, Finland eri mu Europe. Kati Serbia ne bagamba nga bonolaba Abanyarwanda ne begatta n'Abanankole n'Abakiga ne balwanyisa Abasaamya n'Abaganda n'Abalangu naye ng'olutalo lubadde wakati w'Omuganda n'Omunyankole.
abanyankole ne bagamba katulafe abateeso bajje batwegatte kutalo ne lubaluka nefuuka ensiona kati n'ebintu bya bizonto yadde byalina ebintu bingi ebyabirimu ebyatuviirako okwawukana si kyobuziza obuzi ekyatuviirako okwawukana kati nabyo byali bingi kati finally byagenda okugwanga okugoba jjajja zonto ng'abbibwa Jjajja zonto mubufunze mu bukugu aseebeemu nti bubbi niwakubeera nga waliwo ensonga endala ezatwawula naye ensonga eyali enkulu bwali bubbi ogenze n'oyogera ku Jjajja zonto interview gye nasembeyo okukola ne Jjajja zonto yaŋŋamba nti mu ntandikwa ya channel eno buli omu yaginako 50% obuvunaanyizibwa butya nti kyano mwagigula emitwalo 10 nga buli omu yaleeta ebiri ekitundu abantu bana si 50% 25% ya buli omu kaakati Jjajja zonto atuuka atya okugoba bwati bino byaŋŋamba bituufu tusooke tujjewaako channel eyo mutandika mutya okuzimba awo tutandika bizonto tutandika volongoto yogge Dr. Tyamale netukikola obutakkaanya bwali bwababiri bwa Dr. Tyamale na Ssaabazonto twekanga bo balwanaganye nga bantu era olutalo lwabwe tetwaluliimu kati nze ebbanga lyonna limaze mu media sikkirizangako nti media okoleko okuba nti bammanyi nti traffic bwenankwata ejja kunta mangu bwenagenda ku ddwaliro sijja simba nnyo layini n'ebirala ebirungi by'omanyi ebyokuba omumanyifu naye nakkiriza nti tejja kubaako byennyamba bya munda kwezimba nfuna essimu nga tumaze okwawuka ne Dr. T nga ndi ku faamu Ssaabazonto akuba nkimanyi olina potential ekola ebyamaanyi naye wakati nga Dr. T wali obadde tukola bulungi obadde wekolera bibyo tolina mutima gwagala nga bwolaba Rashford mumanyi mulimu lwajja mu kisaawe nga aguzanya tayagala nangamba abadde nsaba oteekemu amaanyi tukole kati lwanalage amaanyi go konza okufaita tugula omukutu twala 10 buli omu asonda ebiri kitundu kino kyenjagala enseetegeere nti sibangako mupakasi wa Ssaabazonto Jjajja zonto tabangako mupakasi wa Ssaabazonto ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Giant zonto babani tabangako omupakasi wa Ssaabazonto twatandikawo bizinesi eyawamu buli omu akole ekyokubiri kufena tekuli Ssaabazonto gwe yaleeta Kampala tiyawamba bali sente namupangisiriza omuzigo fenna okutandika okukolaganira awamu twasisinkana fenna tukola mu kifo kimu eyo Radio Simba yetugatta we twasisinkanira kuba tukizimba nga abakolako ku Radio Simba ababinsanga wano ku maca Mayinansi omulangira Dawusi naawe wakolako mu binsanga we nasookera before kwambusa waggulu esebo lake naafu nze obulamu bwange bwonna sibaddeeko na malala ndi mu mbeera zange bwentyo nga bondaba amazima nga sigala nga maki nga mazima nebaza Katonda eyampa omukisa oguntambuza mu nsi muno ebbanga lye namala ku radio emyezi gyali 3 nga ndi part time presenter imagine wamala nga ndiko probation era lye namala nga ate ninga part time presenter mu binsanga wano nenkuzibwa mwangu okuweebwa programu y'obukulika eyo olweggulo nga nkola ne kakosinga modulator wa programu eyo ne Kajabuzinga dayika programu eyo nga tuddira abasajja abaali abazibu ennyo
bakyeyune Ivan nene tusobola okulaba nga tukuba naffe akawungeezi ne tukakwata nawe osobola okukkiriza akawungeezi ako kaali kanjawulo naye kimalamu amaanyi era kyennyamiza nti abaakanafuya era ye mukulu Sserwanja Ssaabazonto Kiroomoole nga yamaze okukkiriza nti buli kirungi kirina kubanga kiki. Lwaki Kakosi ne Kajaguzi balina puroguramu y'amaanyi kati nkoze ntyo batabula kati bino byenjogera olwaliro bakama baffe tebabimanyanga kuba akozesa olukujjukujju lungi n'obukumpanya n'okuva ku radio Simba Julius Abirimu ye yakuma omuliro era nembagamba kati omulimu kangumuwe nga njagala Ssaabazonto Kiroomoole akole emirimu ebiri akole binsanga wano akole ne mukuliko eyo era kino kiri mu nsi yonna abaana mwenna abakozesebwa mu nsi muno ffenna tuli bapakasi n'oluyimba nalukubidde Bazonto tuli bapakasi mukubanga ffenna tuli bapakasi kyandibadde kirungi we mupakasa mube nga mukwatagana kuba ojja kwekanga nga mpakasa ewuwo naye ate nga nange nina abapakasa ewange kati byompisa eno mbirowoozamu neŋamba n'abange mbayise bwenti oba n'abange balwana bati so badde ngezako kwanukula ekibuzo kyo omukutu twagula mugule Jjajja Zonto teyakulimba gwasasulwa ekyo kya Jjajja Zonto tukimaliriza kakati mutandika Bizonto comedy Kolongoto mwaka ki ogwo mutandikira kati tuli tuyingira 220 tuyingira 220 buli kimu kipya tugenda mu kalulu ka 220 mugumu ndoza walaba awo amaanyi we gabeererawo mu kaseera ako nze nali producer producinga Mbabaali mu binsanga wano nga mulimu akanyomero ak'obunyoba obunyoba obwo eyo concept tugireeta nga nze nkola ebyafaayo bya Buganda byenakolanga ku BBS Telefinal simanyi walaba nokushare twagikolanga buli Tuesday kati nga ye ku mpewo ayagala akazannye Mbabaali aka Buganda ekintu kyonna nga kyannono then Ssaabazonto anyumyewo nosensi we w'obunyoba ebitambula bulungi kati bagenda bazuula nti akasajja kano nno kalina ebintu ebyokumanya biki bingi kuba twagendangako emmengero nga mbagamba naye bakola binne tunuza empologoma mu kibumbe kiri ekyamaliye waliebwa erubaga kintu ekyo kyalimu okusomoza naye bo tebamanya maanyi gaali awo tebatamanya lwaki kali akasozi kankiza okusinga ku kano kati ebyo bintu bya nnono binyonnyola abantu bannono abamanya amaanyi g'obusozi ekibumbe ekyo tekyakabanga n'omusaayi ebiseera nga bakateekayo empologoma ekibumbe kikaaba omusaayi kyabikira Mariya kikaabira Obuganda kigamba nga mulabye embwa mmwe so bigenda okuggwa nga bategedde nti omusajja ono alabika alina ekyenkizo awo we baŋŋambira mwami Ssaabakazi ku bintu byoyogera bino ebingi obijjawa nze abantu abali mu level gyendimu mu ebyo bo tumanyiganye era newe sinnyonnyola bakitegeera kati mwe temulina kyemwetaaga bimanya mubadde mugamba ki titwagala maanyi twagala ettutumu n'obuganzi ani olwakugamba nti twagala amaanyi Ssaabazonto twagamba getulaba nti waliwo ekibulamu abasajja baali bakola dda n'ensi nga baatoba ng'oli w'amawulire omanyi kyekiyinza okubeerera okutoba n'edduniya emyaka noonoonya omulimu ku lediyo negubula noonoonyawa nze tompulirangako nti Ssaabakaaki yasookako mu Diamond Ensembo semenya yabeerako mbakayimbira no jangu ku lediyo funirawo omulimu Bizonto kolerawo ate ne bakubbirawo papa ku mutwe bamutwala ku luguudo lwe bayita Nkuruma road bamutwala ku luguudo lwe bayita Nkuruma mu Kampala kakati Ssaabakaaki batuuka Ssaabazonto akusaba amaanyi nga yeebuuza bino byonna byokola amaanyi gavaawa mbyenjogera nalinga mu bigambo kyekyasinga muleetera okulaba nti oli muntu wanjawulo kino weyakirabira nti wano omuntu oyo enoomu ng'ovudde kukundaba nti ndi wa ntegeera nina talenti ndiya ekyo yakirabira mu kubanga nakolako naye kubanga amazima ne script ezasooka nga ngamba kola eggulire litasobola kulinda kusaasira bamukamyemu liita z'amata 15
okitegera nomanyira nobawa punchline nti ente eno kusaasira erabirirwa bulungi nekidisaamu amatafukulite 15 nti omulaala agikama agiwa ebikola ki ente eno omuyimbi kusaasira ye yagiwaayo ne bagibulamu amannya ge oluvannyuma bwe bityo kati kyo nekibaawo nakkiriza nasajja kasobola talent wise kati mu byamaanyi bino olunaku lumu nababuuza lwaki mwaloga Dr. T ne mumugobesa ku mulimu ne baseka nnyo twali ku kaleero emmambulero olyawo kyemmambule how comes nti ekyo okimanyi koze nedda naye mwakola bubisi mu bwakatonda ekyo kiba kibi sooka olindeko nzijukira ng'okola ezimu interview ezasooka n'omwana soda wa expo ng'oyogera ku nsonga y'okubeera nti Toby baaloga mulogo okumulimu akana baaloga kalogo kalemesa omulimu bwe bukodyo bwe bumu gwe yakozesa nze nve ku mulimu naye olwokuba nti nze nali nkimanyi nabikolanga mu bugenderevu n'olwaleero omulimu gukyaliwo nkyasasulwa okyali ku payroll ya radio yes. kati yes but kye baakola ku byaliwo bingi nyinza obutabinyonnyola kati ne biggwayo bakira buli ekibaawo nga nkibala ne baddira kye nasooka okubakola rediyo tegoba ndowooza ebanga lwegiwulidde kizibu okulya nti omukozi bamugobye bwe balaba nga oweddemu valu basobola okuwa olw'omukaaga oba olw'essaani noba nga okola atisi wano olunaku lumu mu wiiki kati nze bampokolanga olw'eggulo Monday to Friday nga nkola essaawa ey'emu okuva ku 12 paka ku emu kakalamu gye yali akola anfuna bulungi era nga ntunuulira omwami Sserwanja oyo kidoomoole buli kye yakolanga nga nkimanya paka we nagamba naye kankole ebindeetera bakama bange okumpumuluza naye nga nabo balaba baliwo ekitali kituufu kye batasobola kunnyonnyola nga nabo tebakimanyi era bakama bange mugenda kukimanyiza ku social media lwaki sikyali ku rediyo olwaleero ngolowooza nali mpeddemu ti content yambuze populativity gyolaba gye nnina kubanga nze emyaka gye mmaze ku rediyo 5 nze nkakasangera kutandika butandisa ate okukola sinatandika kukola wali mbadde nsoma ne bwe mba mbadde ndi mu kuyiga nga ndi wa bulabe eri abantu ngaabo be tubadde tulaba nti basajja bagezi ba Sserwanja kati ate kinaba kiranga ntandisa okulaga ensi okutegeera kwange n'okumanya nkufuna so kati ekyokuba w'amaanyi si kyekikulu oba olwaliyo kyewandyagadde okwogera kubanga nze nkyogerako definitely kati twagala tubikwate mpolampola such that iti ali eyo atulaba abinnyonnyoka nga gwe mulundi gw'ogusoosa okutuula n'akolaki n'alaba ensonga eno then we ngenda okubuuliza kanso kubanga waliwo bwe tutuuse nga batiisatiisa okusiba n'abalala naffe abakukyaza kirungi oleese kanso wano ali ku saidi eno naye ajja kumbulira teeka kiri etunaaba tumenye oba oliawo okukukyaza genda maaso n'okubeera nga otulaba njagala okujjukiza nti no ekifo kiri mu kimu kyokka wosobola okujja ebyokulya ebirungi gamba nga ennyama y'embuzi nga eriko kapirawo akalungi ennyo enkoko ennungi chipusi n'akatogo ku bbeeyi layisi basangibwa wano eno nakulabye ku bitaala bw'otuuka bwoti ku bitaala just tunula butunuzi ewa Dewodi Masala bajja genda mu maaso n'okubeera nga bakutuusaako ate munanga obuweereza obusinga okubeera obw'omutindo ennyo nnyini ddala nze Deni tukyagenda mu maaso n'omukulu Sabakaki nagambye dda nti ono omusomesa wange menta kyovulaba mutwala mpolampola kakati mutuuka nga saawa zonta akugamba twetaaga amaanyi tukoze akabanga naye ebintu tebitambula nga bwe twali tubibaze nanga oyina solution ku kyo ebyaddala namugamba sirina kubanga nze nali mbadde naye nga mufunako n'okumanya
n'agamba olina omutima omubi. Namugamba nedda tojja kusobola kutambulira mu nnandiko za Bwakatonda. Ebintu by'abamalayika nga bakusemberedde okuwa obubaka n'okutambulira ku biragiro byabwe obubaka obwerufu bwabwe, si buli omu kyabisobola. Kati ate engeri gy'alimu obufere, obubbi n'obukumpanya n'obulya nga tabisobolera ddala. Olaba naffe tulemererwa nga tusobola okwefuga naye omaliriza ssebo oyenze. Omaliriza ofunyeyo akawalako nga tosobola nga tekalindangako kaguddewo n'ogamba nedda wallahi kano nedda eriiso sijja kulireka n'olyako mu nnaku ez'okukiika ate n'okulabisa. So ninaba nga akitutte bubi namugamba okay oba kyoyagadde sirina buzibu. Sisobola kwambaza muntu saati njeru nga tanaabi. Negamba mwami mbabbaali ojja nti zonto ne mugamba osera yekangamu n'omugamba nti asera yekangamu nangamba ontegedde koze mbabbaali nga nkulaba naye saba zonto alina ekintu kyasabye naye sobola kukeera ku makya kuba wa maanyi ga bwerufuna kufuna. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.